naye kyebuzibwa mu byonna wamata tauba owange ogenda kwenenya ddi wonna wonna w'osanze obukendeevu mu ggwe bw'obanga ogaanye okwenenya olwaleero osuubira lunaku ki olutali olwo. Waya ayuha talibu najih ataallamta liajli llah am liyuqala alim atarju an takuna warithu nabiyi sallallahu alayhi wasallam ilman wa amalan wa taaliman. Nsaba okufundikira khutuba yaffe esooka nga ntegeeza muganda waffe yenna agenda okutikkula olunaku olwaleero owange obadde ng'osoma ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala oba obadde osoma abantu bagambe nti naawe kati wafuuse mumanyi era muli obadde osoma kuba nga weefaanaanyiriza omusika wa nabbi sallallahu alayhi wa sallama era muli singa oba oweereddwa omukisa olunaku olwaleero oba olw'enkya n'oweebwa okusomesa naye nga ne mbosomesa omubaka sallallahu alayhi wa sallama mwali okakasiza ddala agenda kwenyumirizaamu agambe nti kituufu otuukirizza ng'omusika bwange bwe yandibadde akola. Allahumma hasibna hisaban yasira wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun.